Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli. Amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Chimso, Rich Boya, Max Sudi Jr. Olala kuba nti otambula naffe n'oweekomera mu kumanya, olala kuba nti osubscribinga n'otambula naffe era olala kuba nti otussaamu obwesige. Genda ku Twitter tekamu Chimso 16 onaabanga ofuna, ate ng'olwaddemu okuba nti ogenda ku Facebook n'otekamu Ntambi Chimso era munnange onaaba ofuna live, loud and clear. Webale kuba nti oli mukozi gwe munaffe akera ku makya n'okakalabya gy'okakalabya munnange Uganda n'ensi yonna eyagala abantu bakozi. So n'olwekyo webale kwekumira, yes, webale kwekuuma ng'okola, webale kwekumira ku mutindo ng'oli musajja oba mukyala omukozi. Ntumiddeko bamaama nga gw'oli single mother naye ng'ate totwala ba single mother bo kuba nti yensonga lwaki oli mu mbeera gy'olimu nga wasalawo kuba nti wasuula waliwo ba single mother n'osigala nga okyapa mpolampola era nga kati ssaawa zino n'omusajja yakuta talina kyakugamba, talina kyakusinga era nga gwe okozesa amanyi okubeera nga obeezaawo famire yo kwagata n'abaana bamwe. Yes, olunaku lwaleero nkuleetedde Bebe Cool kwogata ne mutabanyi wamanyikiddwa nga Alpha Sally. Now tumanyi bulungi nti famire ya Bebe Cool yonna eringa especially, yes, famire ya Bebe Cool emanyikiddwa nga Bidandi family. Abamu like Bidandi family, Bidandi Sally ye omuntu alina ekibiina kye bakiyita PPP, yes, People's Progressive Party. Yes, ate nga Bebe Cool nga mutabanyiwe ye ali mu NRM, National Resistance Movement. Then kwogata ne mutabanyiwe amanyikiddwa nga Alan Hendrick. Now mutabanyi wa Bebe Cool omuto nga Tono Bola bamuyita Alpha Sally avuddeyo n'agamba taatawe n'agamba nti come 2021 oba taata oyagala oba toyagala nze obuwagizi bwange ngenda bbuwa Bobi Wine. Nkiddamu mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Sally avuddeyo n'agamba taatawe Bidandi like Sally Moses oba Moses Sally amanyikiddwa nga Bebe Cool nti come 2021 Alpha agenda kuwagira Bobi Wine. Yes, bantu bangi mubadde mwebuuza nti ye lwaki Bebe Cool yasalawo okuba nti ava mu kitaawe mwaka gwa 2016 ne 2011 taata we yavaayo okuba nti yesimbako President Museveni n'agamba nga batagenda kukampainingira taata we n'asalawo agende akampainingire, yes, akampainingire President Yoweri Kaguta Museveni. Now bantu bangi bagamba nti Bebe Cool yakola kibi nnyo okuba nti avaayo okuba nti ava mu taata we n'aba nti akampainingira musajja mukulu amanyikiddwa nga President Museveni era nga waneeno ne Bobi Wine yamukubamu line oba vaasi mu kataala mbu guy yava actually mu baifa badman, yes, awagira taata we naye ng'ate omukulu ono yava mu taata we n'agamba nti ndi wa NRM era nga ye bwe yakikola ku taata we naye omwana we amuvuddemu. Tujjukire nti Bebe Cool ye musayi gwa NRM era nga ye mukulu wa silent majority era nga avaayo apereza abantu babeere nti balonda President Museveni kamu 2021 era nga ye ali muvumu nnyo kuba nti President Museveni agenda kuba nti awangula kalulu naye ng'ate mutabanyiwe naye amanyikiddwa nga Alpha Sally yavudde n'agamba nti taata nze nkimanyi wagira NRM naye nange ndina eddembe okuba nti mpagira omuntu gwenjagala era n'olwekyo 2021 ngenda kuba nti mpa Bobi Wine akalulu era nga ngenda kubeera ku rally za Bobi Wine in case bw'abanga yesimbyewo n'okuba nti waliwo rallies. Alpha Sally agamba nti nze ngenda wa Uncle Kyagulanyi era mugamba nti taata nti we are the next generation naye ate gwe owagira abantu abaluddeko tekiseera tubanga twagala kukyusa ggwanga lyaffe ne leadership eddako tekiseera okuba nti tutrustinga Bobi Wine. Yes, so Bebe Cool mukuba nti amuddamu agambye nti nze sikulinaako buzibu wagira kyowagira kasitoba nga tonumba kasitoba nga tovuma abantu balala abatuwagira gwe kyowagira era nze sikulinaako buzibu mutabanyi kuba nti owagira Bobi Wine bw'obanga gwosazeewo okuwagira nze nange ndeka mpagire NRM era Alpha avudde n'agamba nti nze sikulinaako buzibu naawe oba owagira NRM naye ate bwe tufunanga obuyinza ne batandika okubaddusa mu ggwanga tongamba nga nti Alpha ntwalewako like Robert nekwekeyo because mwe mulidde nnyo eggwanga lino mulizizze emabega. So n'olwekyo byebyo mutamanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Alpha Sally agambye
2021 ali team Bobi Wine. Bebeku asuze nga akanudda amaaso naye nga tutalina kyakola because abaana ye yabayigiriza democracy. Bino n'ebirala byolina mu episodes zaffe ezirako. Sikadde Ntambi Jimso, subscribe tusigale nga tutambula ffenna. Bye bye.